Weewaawo. Akati twagala tulabe abaana abazaalibwa abamu ne bayiika endusu, abamu ne babeera nga tebategeera, abamu ne babeera mu maaso ng'amaaso gaabwe oluusi ga ndali, abamu batambula beewunzisa emitwe, abamu ne balemererwa okwogera. Kakati abaana bwe batyo mulimu abaana abamu nga mu famire kizza abanja. Kizza bw'aba abanja waliwo ekintu kye tuyita ekitambo, oba mulimu abantu abamu abatambula ne baga nti muyina ekitambo mu famire. Kyokka abamu ne babalowoozesa nti ekitambo ekyo oluusi kyali kyakulya bantu, tulina okkikwata, mulina okkiggyamu. Era ne mukigezaako naye ne kigaana. Kubanga ekitambo tusiba tubagamba lunye nti y'empewo enkulu mu nnyumba, oba kye twandiyise kinene nnyumba, oba kinene kyawanga, oba kinene batenda. Akati ekitambo ekyo, ekitambo tuzze tukibannyonnyola era tuzze tukibasomesaako. Kyokka kye kimu kye kibaluusa abasezi, basezi bakugoba oluusi gwe musezi, n'olota ennyama enzirugavu, ebintu bwe bityo. Kakati ekitambo ekyo mwe muva ekintu kye tuyita omulongokizza. Kyokka ate omulongokizza atambulira mu buwakatirwa obuwerako okugeza. Mulongokizza oyinza omusanga mu matwale ga Kabaka Ndawula, oyinza omutwala mu matwale ga Kabaka Mukasa, oyinza omutwala omulabira mu matwale ga Kawumpuli. Mulongokizza kitegeeza ki? Mulongokizza kitegeeza nti buli musambwa gweyubulira mu katundutundu ka kizza nti Kabaka bw'amala okumaamira ensi eno, oba ng'akomyewo, oba nga bbulukuse, ajjira mu kyambalo ekiddugavu oba langi ey'ekizikiza. Kyokka mu katundutundu mwe tumusabira ennyo atuggirewo ekizikiza, atuterewo ekitangaala, kwe kugatta ekiddugavu n'ekyeru. Kizza atambulira mu bbala ery'ekiddugavu n'ekyeru, kizza mulongo. Kyokka kizza mu kubeera omulongo, Kabaka bw'anaaba akubanja, tugambe nti akubanjiza mu kitundu kya Bulongo. Ajja kugaa nti nina omulongo wange Kalikyejo atagambwako ow'entondo era anyiiga amangu. Bw'asanyuka asanyukira eddakiika 3, bw'anyiiga anyiigira mwaka. Okitegedde? Bakugaa nti ekirongo ekiyitibwa kizza ye Kabaka bulamu, kubanga tulaba mu misambwa gyonna nti omusambwa guli gumu. Okitegedde? N'otuuka ewa Kabaka Ndawula nakugamba bikka kizza, gabula kizza, kola bw'oti kizza. Kitegedde? Omusambwa gwe gumu gwe gutambulira mu bwa kizza, nti manya nve mu kitundutundu eky'entondo eky'obutategeerekeka, nzire mu kitundu eky'okukuddisa. Okitegedde? Era ne mbwamukaso ojja musangayo, mbwa Kawumpuli ojja musangayo, Wangi ojja musangayo, wabamu eno ojja musangayo. Kitegeeza nti ekitundutundu eky'obuto, emisambwa gyonna giyitabira akatundutundu k'omulongo kizza, nti kizza tagambwako. Kizza bw'omugambako abawantondo, we wava olugero lugamba nti Lubaale mwana muto agwana ngozi, Lubaale akongojjebwa bukongojjebwa, bw'otambula obubi gw'omenyeka, bw'otambula obubi gw'olinnya mu kannya. Okitegedde? Akati ekitundutundu ky'omulongo kizza, Lubaale bwe mumala omusuulira ebbanga eddene, ajja n'abeera ng'avuddemu obuzadde, n'adda mu katundutundu k'obutategeerekeka. N'olumbi bw'ekigalanga ne bakugaa nti bye bizimu ebyabula ebitakyayinza kujja kwogera. Ebirwadde ne bikuluma n'otambula ku musawo ne bakwasa ddogo, naye nga Lubaale tategeerekeka, ne bagamba Lubaale alimu amalogo. Okitegedde? Lwaki abantu bazaala nnyo abaana abayiika endusu? Mu kuyiika endusu kizza aba abanjirizza ebbanga ddene. N'ozaala omwana nga mugwengere, mu Lubaale omukizza aba abanja, era kizza mu kusuula Lubaale ebbanga eddene. Lubaale asalawo n'ajjira mu kitundutundu eky'obutategeerekeka, n'ajja yeetimba mu mwana wo gw'ozadde. Era ng'oli bw'ava eri n'amugulira essaati, agenda n'afuna ssente. Oli bw'ava eri n'ayagala ekyana ekyo, ajja n'afuna ssente. Kyokka mmwe abazadde abazadde omwana oyo mumuzaala ng'ekibonerezo, era paka omwana oyo lw'ava mu bulamu bw'ensi ate n'abamu batera okuwangaala. N'obonaabona oluusi waakuyoolera bbi, waakutegeerera, waakuliisa, waakwalira. Kitegedde?
n'amalaawo emyaka n'engoma ntategerekeka. Abamu bavaamu ne bakula ne bafuuka n'abasajja abakulu, ate abamu ne balemera ku mbiri n'abeera mwana muto ne bagamba nti yalina emyaka 2 naye nga yalemera mu katundu k'obuto. Ate abamu ne bakula n'alendebala n'awetako ne ku nsingo, abamu ne balemererwa n'okwogera. Okitegedde? Kyokka waliwo abaana ate abazaalibwa nga omuzadde azadde omwana oyo yasoba, naye ng'okusoba kwava bamuzaala nkiddamu. Waliwo abaana abazaalibwa n'azaalibwa bulungi era ng'akaaba bulungi era ng'amwenya bulungi, aba aweza emyezi 4 n'atandika okwonooneka mpola mpola. Eyandibadde atuula ne bamunoonyeza ddagala, okutambula ne kugaana, okwavula ne kugaana, n'alendebala n'aweta ensingo n'ayiika endusu. Abaana abo abatera okukyankalana nga bagenda bakula balimu akatundutundu k'obusobe, naye ng'obusobe obumu buba buvudde ku muzadde, ng'omuzadde munda ye mwe muli obusobe. Obusobe bw'omuzadde okubusiiga omwana bujja butya? Olutuuka ng'omuzadde azaalibwa, kati tuli ku muzadde mu biseera bye eby'obuto, omuzadde azaalibwa nga abazadde abaliwo ku mulembe ogwo nga bamusobya. Obusobe bujjira mu bitundu bingi. Omuzadde ayinza okutambula n'ayenda, omuntu ayinza okuva eri nga yayenze n'akwata ku mwana. Ebintu eby'enjawulo bingi. Omuzadde asobola okubuuka amalaalo, okitegedde, ng'alina olubuto. Kakati nga muzaala omwana nga ebyogero nga bw'obimanyi nga bijjanjaba obusobe obwo nga bugaana okweyoleka. Kati ng'obusobe bukulira mu mwana, ng'omwana atuuka afumbirwa naye nga mulamu bulungi. Tugambe gwe omuwala owaleero oli mulamu bulungi era buli kimu kiramu. Kakati obusobe okukakasa nti gwe ng'omuzadde olimu obusobu obulabira ku zadde ly'ozadde. Oyawula ddi omwana azaaliddwa n'afuuka mu gwengere nti ebbanja lya Lubaale lyakizza, ate oyawula ddi nti omwana ebbanja eryo lya busobe bwa muzadde? Kakati n'abamu mu kwewala ebyo kyebava baddira mu byogero ne bateekamu eddagala ery'enjawulo, kubanga ekyogero tulaba nti eddagala erigema obusobe, kati kino nkikuwa kikolo kya ddagala. Eddagala erigema obusobe osobola okuddira ensika z'omutuba, obuwuzi buno obutunudde wansi obumyufu obwo, ensika z'omutuba zirina okuggyibwa ku bikolo by'emituba 9. Weewaawo nti abamu bafuna ensika z'omutuba ku miti egy'enjawulo, oluusi ne gitawera 9, oluusi giri 2, oluusi gumu. Ye bw'afuna n'akola ekyo. Kyokka oyinza obutagema busobe. Be bazadde abakula ng'alimu obusobe n'azaala omwana ne bukwata omwana. Ensika z'omutuba zandibadde ziggyibwa ku mituba 9 egy'enjawulo. Kati ensika z'omutuba ezo bw'ozifuna olina okusibiramu oba olina ozigatta awamu n'akeeyeeyo, okitegedde, oba akakumirizi. Munda mwazo n'osibiramu obutiko obubaala, n'osiba eddagala eryo n'olisiba akatuttwa n'olisuula mu kyogero eky'omwana, okitegedde. Lwakuba ennaku zino bantu tebakyafuna ddagala kuggwaayo. Ekyogero tebakyakiwa baana kukimalayo, so nga kyandibadde kimalawo ebintu ebisinga obungi. N'ofuna enjawulo n'omanya nti ono omwana ayonoonese lwa Lubaale oba lwa busobe. Omuzadde muyinza okuba temumusobezza, naye ng'obusobe oluusi buli muzadde nga bulina kubaka mwana. Omuzadde ng'azze akula nabo ng'olwazaala ne bukwata omwana, okitegedde. Kakati twagala tulabe, osobola okuba oli awo ng'onoonya Lubaale. Kati eri topiki njiggaddewo nzize ku kitundutundu ekya waliwo omukyala wano yeddira Lugave. Ab'Olugave bano tubawulira nti baava Ssese, era Basese. Ab'Olugave wano baabatereza Lubaale babeesinga ku ki? Era mu kubeera Abasese baavaawa? Ab'Olugave abasinga Banyarwanda, okitegedde.
kubanga bwe bajja bajjira ku bwato. Ate nno oli ayinza okugamba nti Mulangira yeeyogeza abijja ludda wa? Mbagamba bwe nti bwe nkugamba bye nkugambye n'obivaako ng'ogenda kuwanga tto, kubanga buli kimu osobola okukimbuuza ne nkikuddamu ate nga sirina we mbisoma. Nkugamba bwe nti nkuddiramu aboolugave abasinga obungi batuddemu olulyo olunyarwanda. Olugave, ekika ky'olugave kituddemu olulyo olunyarwanda, kyokka ekika ky'olugave kye kimu ku bika ebikulu wano, okitegedde, ebyeddako ebyatandikira mu mulembe omuwawa. Ekika ky'olugave kiri kimu ku bika ebikulu ebyajja biddiriŋŋana, okitegedde. Era aboolugave mu kujja kuno baasookera ku mazzi mu Basese gye baasimba amakanda, era mu Basese olugave gye lwasinziira okujja ku lukalu. Era owoolugave bw'aba ng'asamirira Lubaale alina okutunuulira ennyo ekitundu ky'Abasese. Bw'atakitunuulira nnyo, Lubaale oyo amulema okutereeza. Era aboolugave egimu ku misambwa emikulu mu Lubaale oyo gwe musambwa gwa Mukasa, era abamu gwe gutera okusooka ku Jjoba. Era omusirikale omukulu mu boolugave ayitibwa Kiwanuka, era nga Kiwanuka musaale era mu boolugave. Kiwanuka mukulu nnyo 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 nnyo, ali ku mwanjo. Waliwo ga nti ali ku mwanjo, wabula security yonna mu Lubaale w'aboolugave ekulirwa Kiwanuka, okitegedde, kubanga amaanyi gaabwe masese. Kakati omukyalo ono owoolugave alina obubaka bwe twagala tubuwulirize. Omukyalo ono owoolugave asibuka Essese, muzzukulu wa Katende Ndugwa. Buli ano bagamba mbu bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde. Oba aboolugave bano banabo oba kiki, oba baali benzi. Kale eyo sijja kgendayo. Kakati omukyalo ono owoolugave nnyabo oli butereevu ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera. Kakati jjajja Mulangira era obubaka obulala era enkeera waalwo nga maze okuloota ekyo era buno bwe naddako. Naloota twali mu kisaawe nga kinene naye nga mulimu omusenyu mungi. Kati nga nina omuwala ankulembedde, wabula jjajja oyo omuwala nzigira nnyo mu birooto, naye abeera ayambadde lugoye lweru ate ndabako kitundu kya wansi, naye abeera muwala. Ndabako okusaliza wano eno mu kiwato paka wansi, simulabangako mu maaso. Kati nga tugenda, naye mugenda nina ekintu kye nali nkutte, nga ffe mu birowoozo byaffe tulaba mwana, naye ate nga wenkitunulira bwe nti kiringa empumumpu, ate nga wenziramu nenkiraba kiringa ejjinja, naye nga mu birowoozo ffenna n'oli andi mu maaso tulabira ddala mwana. Kakati nnyabo ogambye nti mwali mu kisaawe, naye ekisaawe ekyo nga kya musenyu, naye n'ojja weeyolekerwa omuwala ng'ayambadde byeru. Kyokka omuwala baamukweka waggulu mu feesi, walabako kitundu kya wansi. Nnyabo ekyo kitundutundu ekikutuddemu bakulaga ggwe gwani, bakulaga ng'oyambaddwa amaanyi g'Abasese, era nga bakulaga omuwala oyo yayambadde ebyeru ye ggwe, gw'otambulira mu langi enjeru, otuddemu omusambu omukulu Nnaalongo Namukasa, Nnaalongo mu bwa Mukasa Namukasa, okutuukira ddala mu bwa Namirembe, okitegedde. Era nga bakulaga nti ekisaawe ky'olimu ekituddemu oba ekirimu omusenyu, bw'oliba osamba omupiira gwa Lubaale ng'otandise okutereeza Lubaale, tugambe kati ngenda kugamba bwe nti Lubaale wo ayina entabaalo. Olutabaalo olusooka oligenda ewa Walumbe Ttanda n'Omubikka. Olutabaalo olwokubiri
oligenda ewa jjajjaffe bamuyana. Olutabalo lwokusatu oligenda ewa jjajjaffe Wannema oba Kitinda. Kyokka okugenda ewa Kitinda olisomoka nnyanja. Mu kugenda ewa Kitinda bw'olivaayo ogende ewa Mukasa. Kyokka ewa Mukasa olyebakayo ennaku eziwera 18 oba wakati w'emyezi 4 oba emyenda 2. Kyekisaawe. Ekisaawe kibeeramu omupiira ogutwala akaseera. Singa oloota ekisaawe kiba kitegeeza nti Lubaale oyo ojja mmulwamu, kubanga ekisaawe olwawo okufuna ggoolo. Ekisaawe olwawo ng'osala omupiira okutuuka omupiira ogwo lwe gunaggwa, okuva lwe gutandise okutuuka lwe gunaggwa, era gubaako abawagizi. Kubaako ttiimu yo ne kubaako ne ttiimu y'eri gy'ovuganya nayo, kyekisaawe. Buli lw'oloota ng'ekisaawe, ensonga ezo oba ogenda zitwalamu akaseera akaneneko ng'ozinoonya. Kyokka ng'oli ku mulamwa gumu olina okuba nga togattika, bw'oba olina amakooli galeka, bw'oba olina emirimu oligireka, bw'oba olina abaana olibaleka. Omuzannyi ali mu kisaawe ky'omupiira okufuluma bwe baba tebamutaddeeko sabusityuti, okufuluma gumala kuggwa. Kati woloota ekisaawe ky'omupiira, Lubaale oyo aba waakutabaalira, aba waakwebakirira. Okitegedde? Omukyala gw'oloota ayambadde ebyeru naye nga tosobodde mulaba waggulu mu ffeesi ye ggwe, y'ensonga lwaki bamukwese. Oyo maama Namukasa yakutuddemu, era ng'otuddeko omusambwa gwa Mukasa. Era nga bw'oliba olinnyiddwako empewo, Kabaka Mukasa yalisooka ku mutwe gwo. Okitegedde? Kabaka Mukasa yalisooka ku mutwe gwo. Katudde mutuulire ekitundu kyo kino. Kakati jjajja Mulangira era obubaka obulala era enkeera waalwo nga maze okuloota ekyo era buno bwe naddako. Naloota twali mu kisaawe nga kinene naye nga mulimu omusenyu mungi. Kati nga nina omuwala ankulembedde, wabula jjajja oyo omuwala nzigira nnyo mu birooto naye abeera ayambadde lugoye lweru ate ndabako kitundu kya wansi naye abeera muwala. Ndabako okusaliza wano eno mu kiwato paka wansi, simulabangako mu maaso. Kati nga tugenda naye mugenda nina ekintu kye nali nkutte nga ffe mu birowoozo byaffe tulaba mwana naye ate nga wenkitunulira bwe nti kiringa empummumpu ate nga wenziramu n'ekiraba kiringa ejjinja. Aha. Kakati nnyabo, omukyala mukunnyonnyodde, oyo maama Namukasa. Okitegedde? Oyo maama Namukasa wa Nnyanja, era nga olifundikirira mu bwannamirembe. Kyokka omwoyo gwo gutuddemu ggwe, era oyo maama Nnaalongo. Kyokka maama Nnaalongo oyo tali yekka, oyina omuzimu. Guli ogubadde gukubanja akambe mu paati paati esoose. Omuzimu gwe gwakongojjanga ebintu ebyo by'olaba, gwakongojjanga abasese, gwatuulanga mu bwanna Mukasa ne gulinnyibwako Mukasa mu biseera bya jjajjaawo oyo ng'akyaliwo. Okitegedde? Kati oyo maama Namukasa, oyo maama Nnaalongo musambwa, oyo ali mu byeru, kyokka omulabira mu kitundu kya buwala nga muto. Kitegeeza ensonga zo zikyali nto, olina okuziggya mu sayizi mw'ozirabira okuzituusa mu kitundu ekyambala gomesi. Okitegedde? Kati w'olabidde nga bakutte ekintu ekiringa omwana naye ogenza okulaba nga mpummumpu ate ogenza okulaba nga kiringa ejjinja. Kati awo kizza wajjira. Okitegedde? Bw'olimala okubikka kabaka lwe lukalu, n'ogenda ewabamuyana lukalu, bw'olimala entabaalo ezo oligenda ku nnyanja n'osomoka obwato n'ogenda ewa Kabaka Wannema n'okolayo akaseera kaayo ka nnaku nga 2 n'ovaayo n'odda ku lukalu n'oteekateeka olugendo n'ogenda ewa Mukasa. Ewa Mukasa olyebakayo ennaku eziwera nga 18 oba tugiyite emyenda 2. Akati ewa Mukasa eyo bw'oligendayo
walikuwa obuyinza okusobola okuddiza ebibyo yempumumpu eyo gy'olabye. Empumumpu eyo etegeeza mulongo kizza. Okukuddiza okwo bakuyita kukuddiza. Bw'oligenda ewa Kabaka Mukasa alikuddiza ebyo by'onoonya oba ebibula mu kika kyammwe. Gwe mwana omu bw'ati omuwonge eyawongererwayo okununula ekika, era ng'amaanyi g'abajjajjammwe gali buziba, ebuziba wa jjajjaffe Mukasa. Era omuzimu gwo omukulu olimala kugenda Ssese, kyokka tolisookera Ssese, olisookera mu ntabaalo z'eggambi, olibika Kabaka bulamu, n'oggyawo ekitundu ky'obufu n'ozzaawo ekyabulamu. Ng'omaze okubika Kabaka oligenda ewa Bamweyana n'oggyamu mu Lubaale wo buzaabuza. Ng'omaze okugenda ewa jjajjaffe Bamweyana olikwata ekkubo n'ogenda ewa jjajjaffe Wannema n'ojja obulemu mu nsonga z'abajjajjaabo. Bw'oliva ewa Wannema oligenda ewa jjajjaffe Mukasa n'asobola okuddiza ekitangaala, n'akuddiza obujjuvu bw'ensonga zo. Y'ono maama akutuddemu ng'omulabako kitundu ekyowansi, ekyowaggulu tokiraba. Ekitundu ekyowaggulu kye kiriko omutwe, kye kiriko amatu, kye kiriko amaaso, kye kiriko emimwa. Olwo balikuteera jjajjaawo omuzimu omukulu Mukasa yagulina. Okubikka Kabaka bulamu eyo paasiwaadi, eryo ddaala erikujja kwemu okutuuka ku 10 ezisembayo. Ng'omaliriza ebyo oligenda ewa jjajjaffe Mukasa mu ntabaalo ezo gy'olisembera, n'akuteera omuzimu gw'abajjajjaabo. Omuzimu gw'abajjajjaabo ne gukwanjulira bye gwatambuzanga. Mu bimu bye gwatambuzanga mu Lubaale eyo mulimu ekitundu ky'omulongo kizza. Omwana oyo omulongo atudde ku lubereberye, kwe kulaba ng'ekintu ekyo kifuuse ejjinja. Era ewa Kabaka Mukasa bw'oligendayo olironda ejjinja ku mbalama z'ennyanja ng'ogenze wa jjajjaffe Mukasa. Era ejjinja eryo lijja nalyo era liribeera kkulu, era liririsibwanga omuzigo nga libeera na mbugoye. Okitegedde? Kakati omulongo kizza bw'oliva ewa Mukasa ng'okubye emyenda 2 olikomawo ku lukalu n'otuukiriza ensonga z'omulongo kizza, era kizza oli mubikka. Kyokka ejjinja ly'olironda Ssese liriba kkulu nnyo mu Lubaale oyo. Kitegedde? Kakati twagala tuyongereyo n'obubaka bwo nnyabo eyeddira olugave. Genda mu maaso n'obubaka bwo. Genda mu maaso n'obubaka bwo nnyabo. Ffenna n'oli ali mu maaso tulabira ddala mwana, era ali mu maaso nga waŋŋamba kwata ku mwana owulire oba akyayokya. Kati era nga wonaakwata ku mwana akumye omuliro, era nga nkwatako bwenti nga mugamba omwana omuliro mungi akyayokya. Kati nagenda okumalayo akyayokya, nagenda okulaba ate tuli waka mukyalera gyanzaala nga tuyingira ennyumba bwe tuti mulyango gwa miryango. Kakati akatundu ako ng'omaze okuva Ssese okomyewo n'ebibyo, ejjinja ly'olijjayo lye lirituukiriza ensonga za kizza, era liribeera nga liriisibwa muzigo, era lye lirivaako ggwe okukola omulongo kizza. Abamu baba mu bbanga ne bagamba omulongo wa Kabaka akubanja, kizza akubanja, tumukole, tumusibe, tumuwunde. Nabagamba ebintu by'abalongo abo aba Kabaka ab'olubereberye tebaba buve mu bbanga n'obayita, bamala kumanya migenzo gyabwe. Abamu abalongo b'olubereberye babeera batudde mu katundu akakaggwa ensonyi, abamu babeera balibeera olibalonda bulonzi ng'olina gy'ova, ate abamu olibeera olimala kutambuza nsonga. Kyokka ekisinga byonna kwe kugoberera obubaka omuzzukulu bw'aba afunye. Awo omuzzukulu asobola okukola ebintu by'ataliddamu. Kakati katuddeko emabega katono. Ku bubaka bwo buno katono. Naye abeera muwala. Nabaako okusaliza wano eno mu kiwato paka wansi. Simulabangako mu maaso. Kati nga tugenda naye mugenda nina ekintu kye nali nkutte nga ffe mu birowoozo byaffe tulaba mwana. Naye ate nga bwe nkitunulira bwe nti
kiringa empumumpu ate nga wenziramu nekiraba kiringa ejjinja naye nga mu birowoozo ffenna n'oli ali mu maaso tulabira ddala mwana era ali mu maaso nga waŋŋamba kwata ku mwana owulire oba akyayokya. Kakati ndowooza otegedde buli olaba ng'empumumpu mu bubaka bwo oyo aba mulongo Kizza. Ab'edda omulongo Kizza baafunanga mpumumpu gye baawundanga. Okitegedde buli olaba empumumpu aba mulongo Kizza. Ekintu ekibadde ng'empumumpu nga mpumumpu ate nga kigira ne kifuuka ejjinja. Ejjinja ly'olirondayo lye liriba lyekweseemu amaanyi ago ag'obwakizza. Kitegeeza nti amaanyi g'obwakizza olimala genda wa Mukasa okubaddiza ebyabaggyibwako, olimala genda wa Mukasa okuddiza omuzimu gwa jjajjaawo, olimala genda wa Mukasa okuddiza obugagga bw'ekika kyammwe n'amaanyi g'ekika, olimala genda wa Mukasa. Yoyo Kizza gozze naye kyokka omulongo oyo atutte emyaka n'ebisiibo. Omulongo wammwe w'ekika ali Ssese Buziba ewa jjajjaffe Mukasa. Kyokka atutte ekiseera ekineneko nga yasuulibwa. Okitegedde? Kakati njagala tweyongereyo n'obubaka bwo. Akatundu ke bagambiddeko nti kwatako owulira oba akyayokya kwe kuba nti ebbanga liyise ddene omwana oyo nga yasuulwa nga talowoozebwako so ng'omwana akyaliyo. Okitegedde? Kakati katweyongereyo. Omuliro era nga nkwatako bwenti nga mugamba omwana omuliro mungi akyayokya. Kati nagenda okumalayo akyayokya, nagenda okulaba ate tuli waka mukyalera gye banzaala nga tuyingira ennyumba bwe tuti mulyango gwa miryango. Kakati bw'oliva e Ssese olizzaayo amaanyi ku kika. Mu butuufu buli lw'obika kabaka n'ovaayo olina okuzza amaanyi ku kika. Bw'ogenda ewa Bamuyana ozzaayo amaanyi ku kika, bw'ogenda e Ssese ozzaayo amaanyi ku kika. Era bw'oliva ewa Kabaka Mukasa olidda ewammwe gye bakuzaala n'ozzaayo amaanyi. Okitegedde? Ke katuntundu k'olabiddemu nga bwe muvudde eyo wakati w'omwana oyo abadde empumumpu bw'afuuka ejjinja ozzeemu okulaba nga muzze ewaka nga bagguddewo n'ennyumba nga muli mu nnyumba munda. Kati katweyongereyo n'obubaka bwo. Kati omwana gwe nali naye we twayingira ye n'atuula naye nze saatula kuba nali nzika bwenti ntuule. Omwana n'atandika okusesema nnyo ng'ate olwo ndaba muwala wange gwe nzaala mu buliwo omutaafembayo nga ndabira ddala kati afuuse nga mwana. Ekitundu ky'okusesema kuba kusumululwa. Bw'oliva e Ssese buliba buwanguzi, olikomawo n'ebyo ebyali byabaggyibwako, olikomawo n'amaanyi ga Kizza, olituukira ewammwe gye bakuzaala kwolwo gy'olisula. Ekitundu ky'omwana okusesema ng'olabira mu mwana wo gw'ozaala. Omwana gw'ozaala ke katundu akakoyolekeddemu omulongo Kizza, ye mwana oyo gw'olabye gw'ozaala ng'asesema. Kitegeeza nti bw'olinunula amaanyi g'obwakizza mulisumululwa. Okusesema kusumululwa. Buli olwota omuntu asesema wabeerawo ekintu ekimu oba ekirala wakati mu kusumululwa. Buli olwota oli ng'ali mu kupama bbi kuba kusumululwa, oba n'olwota nga gw'opama gwe wennyini kuba kusumululwa. Okusesema kusumululwa. W'olikomyawo amaanyi ku kika walibeerawo okusumululwa oba ekisumuluzo mu bulamu bwo, mu Lubaale n'eri abazzukulu abalijja. Kati omwana n'asesema nnyo. Kati muka kitange n'ajja n'aŋŋamba yanguwa otwale omwana mu ddwaliro. Kati n'enfuluma nga ndi ku bwangu. Kati wabweru waaliwo waya nga kwanikiddwako engoye. Naye mu kupapiriza nasikako olugoye lumu naye nagenda okwetegereza nga nseko kitambaala kya mmeeza nga kyeru naye nga kya laawundi. Kakati mu katundu ako keeyolese bulungi.
bw'oliba essese okomyewo n'obuwanguzi n'omulongoze naye kizza ly'ejjinja liri okutuuka ewaka olituukira wammwe n'ozzayo amaanyi ewammwe olisulayo ennaku eziwerera ddala nga 2 kyokka wakati omwana ogenza okulaba ng'asesema nnyo tukugambye okwo kusumululwa oliba osumuluddwa Lubaale aliba asumuluddwa okitegedde mu kyo ogenza okulaba nga olaba olugoye engoye kuwaya ogenza oziggyako ng'ate olaba okutte ekitambaala ky'oku mmeeza mweso emmeeza mweso ekitambaala mweso kyokka ekitambaala ekyo oyagala kyakwatiramu mwana ekyo kye bayita okubikka omulongo kati bw'oliva essese ate oligenda ewa Kizza mu lutabaalo olulala n'obikka omulongo Kizza Naggumira okitegedde n'obikka omulongo Kizza Naggumira kye kitambaala era emmeeza etegeeza nti abateesa tebayomba oliba okomezzaawo obumu wakati wammwe ne Lubaale kye kitambaala ky'oku mmeeza era ekitambaala ekyo kitegeeza kubikka mulongo Kizza bw'olivaayo olizzaako omukolo ogw'okubikka omulongo Kizza. Naye n'omwana kyannema okumubika omwana ng'asesema n'ekizingazinga n'ekikwatira wano mu mukono ebbali n'omwana nga nzenna nsesemedde kati n'entambula nga nnyangu wantwale omwana mu ddwaliro kati nali ŋŋenda n'ensanga abakyala 2 naye era saabalaba nawulira maloboozi ne bagamba kale mulaba abo tebamanyi nti oyo omwana busobe bwe bumuluma. Kaakati akatuntundu ako n'opapa ng'omwana asesema nnyo ng'okutte n'ekitambaala ky'oggye ku mmeeza nga kimulimye okubikkako naye ng'omwana omutwala mu ddwaliro eddwaliro zembiri bw'oliva essese n'otwala amaanyi ku kika olisulayo ennaku 2 ate n'ofuna engoye ezibikka omulongo Kizza n'otabaala nazo ng'ogenda mu mbiri okitegedde ly'eddwaliro ly'oloose ng'oligendamu okitegedde zembiri z'ensozi Lubaale yo wa ntabaalo bw'oliva essese totuulanga waka kwetuulako otandikirangawo okutabaala okitegedde era nsuubira okuba nti byenjogera obitegeera bulungi. Kati ate nange mu kutunuulira omwana bwendi nga ndaba atandise okusesema ebintu ebiva mu nnyindo ne mu kamwa kwe kugamba bannaye buno obusobe bwe buluma omwana wange kati mutima ne ŋŋamba negenda ewaaba abafiiro ku kyalo twalinako omukyala twakula tumuyita baabafiiro meera genda ewaaba abafiiro ye akageri kali muntu mukulu amanye eddagala ly'obusobe kati eby'omu ddwaliro n'embisazaamu era nagenda okulaba nga nkyami ewaaba abafiiro naye baabafiiro namusanga ng'ali manju w'ennyumba ali mu kulima mu lusuku kati namusanga asalira kitooke bw'ati n'akivaako kati nze nenfukamira n'akivaako ate n'abaka enkumbi atandika okulima kati nenfukamira nga nkutte omwana naye nga ndaba tanfaako yasigala akutamye kati nagenda owulira agamba luno nno si lwe lusuku lwa bba wange olwa bba wange luli eyo engulu eyo era oyitiramu akakubo noyambuka eyo kati sina kye namuddamu nensisimuka era n'obubaka nembusisimukamu. Kaakati mu kituntundu ekyo olusuku luli eyo engulu eyo waliwo awo olusuku ng'omukadde alima mukadde ndoza fiiro meera ng'alima naye nga waliwo nga baga nti luno si lwe lusuku lwa bba wange olusuku lwa bbange luli eyo engulu eyo kale no olusuku tujja tulusomesaako bannalongo bakubanja ate engulu eyo ensonga zo za lubereberye ensonga zo za lubereberye mu mbeera eyo za kulinnya nsozi za kutambulira za kwebakirira za kutabaala
olusuku lwolaba waawo si lwerwo, olusuku lwa bbaawo awo luli ngulu eyo, olusuku lwa babbaabo. Engulu eyo kwe kulinnya ensozi, kwe kutabaala. N'olwekyo ndowooza kansuubire nti otegedde bulungi. Weewaawo. Bweza nnyo, bweza ddala, ye nze Omulangira Jjuuko Munabuddu.